Kwaniza nnyo NTV Spark TV dakiika mmeka 8 zizaketa ku ssaawa 3 ez'okumakya. Tugenda kwogerako ku bakadde n'embeera gye bali mu kuyitamu mu Uganda wano, sina mu Uganda wokka wabula mu nsi yonna. Wano bwe tuba tukula buli omu asuubirayo okukaddiwa. Mukama wabanga akuwadde ekisa n'otuukako mu myaka 6 n'oyitawo n'ogenda mu 7 ate n'oyitawo ddala n'ogenda mu 10+. Naye ate wano nga tukula nga tukaddiwa ebiseera ebyo eby'omu maaso bifaanana bitya? Ono bw'ogeraageranyamu statistics ziraga nti Uganda of course yensi emu erina abaana abato abasinga mu nsi yonna. Ekyo nno kitegeeza tufiira ddala ku myaka emito. Awo ne tuba tufanga bukyali oba nga tuva mu bulamu bw'ensi eno ng'obudde bukyali, waliwo ebintu ate ebireetera ffe okuva mu bulamu bw'ensi nga maybe tetunnatuuka, okugeza ng'embeera gye tuyitamu, emmere gye tulya, ebintu ebirala byonna ebinfluensinga engeri gye tweyisaamu. Awo nno bw'olaba nti abantu abakadde bano baba nga bakaddiye nga batuuse mu myaka egyo, ebiseera bifaanana bitya? Baani abagenda okuyamba abantu bano? Weewaawo gavumenti egezezzaako n'eteekawo enkola ez'enjawulo okulaba nti erabirira abakadde bano. Gye buyiseeko yali erina entegeka ng'egamba nti nno abantu abatuuse mu myaka 8 n'okweyongerayo waggulu bakuweebwa $2.2 omwezi. Wabula bekikwatako ne bagamba nedda tukendeezeko ku myaka netwongezeeko ne ku ssente. Ne bagamba financial year 2026-2027 bajja kubanga baseeko wansi mu myaka 6 n'okweyongerayo waggulu nga bafuna $3.2 buli mwezi. Awo nno okubayambako okwerabirira, kubanga abakadde balina ebizibu bingi nnyo, endwadde, obunafu, tebakyasobola kukola abasinga. Ezo ssente za kubayambako kutambuza bulamu. Naye ezo ssente nga zikyali awo, ffe bannannyini bantu bano tukozeewo ekyokulaba nti bali mu mbeera ennungi eyeeyagaza ate nga tubategekedde bulungi nnyo. Weewaawo nga tuyogera okubategekera naye nabo beetegekedde. Kyekibuuzo bannange. Paka ssaawa 4 katunyumyemu ne Nyanzi Frederick. Tugenda kuba tuwa profile ye nga twakatandika segment. Keep it locked on NTV and Spark TV. Paka ssaawa 4 nange Stella Nant. All right, tuli ne member founder, founding member wa The Aged Family Uganda, TAFU. Oyo ne mwami Nyanzi Frederick. Sorry. Waliwo mulala naye ono mwami mulala era nga he's a great thinker of course, era nga ayagala nnyo abakadde. Bino ebintu yali musomesa n'abimumuza ebyokusomesa n'agenda n'asoma embeera z'abakadde n'okubalabirira. Awo n'atambuddeko mu nsi ez'enjawulo okugeza South Africa, n'agendako mu Australia, n'agendako mu bitundu ebirala ne mu Uganda wano wennyini, naye ng'ayigiriza abantu engeri gy'okulabiramu abakadde bano, okola ki, beetaaga ki, bizibu ki bye basinga okusisinkana. Ate munange n'alaba ng'ayambako ku bizibu ebiri mu society. Awo no mwami Frederick era nga ekintu akitwadde wala nnyo, bino bintu yabigwambugwe abisomeredde. Si ekyo wamma ebintu bino byekigeza wabikwata n'amaanyi ssebo, tewabigwambugwe ate ekintu kye twogerako okitegeera bulungi nnyo. Okay, buuza ku bantu baffe mwami Frederick. Neyanziza nnyo Stella Nante okunyaniriza wano ku NTV. Nze Nyanzi Frederick ow'abakadde, project manager ow'ekibiina kye bayita The Aged Family Uganda. The Aged Family Uganda kyavaayo okwogerera abakadde era kikola emirimu 3 gyokka. Kwogerera abakadde, kusomesa abaana bagenda kulabirira abakadde na kulabirira abakadde. Bwe tuba twogerera abakadde si gamba gavumenti yokka byeteekeddwa okukolera abakadde. Tugamba gavumenti byeteekeddwa okukolera abakadde, tugamba abantu aba bulijjo bye bateekeddwa okukolera abakadde, ne tugamba abantu aba bulijjo beetegekedde batya obukadde bwabwe. Ate ne tugamba ba opinion leaders ng'abakulu b'amadiini, abakulu b'ebika, omukadde yandikoleddwa atya. N'olwekyo
ekindeese wano era kwe kwogerera omukadde kugamba gavumenti okugamba abantu ba bulijjo n'okwegamba ffeffeka twetegekera tutya omukadde waffe twetegese tutya nga tetunatunulira abantu balala bonna because at the end of that day mu biseera by'omaaso tetumanyi how it's going to be and we don't know what's coming but the best we can do nze kitandika nange neteekeze ntya ebiseera by'omu maaso awo okundabirira naye kakati okusiiga ekifaananyi ekiri biga tuwe statistics tuyimidde tutya mu developing countries abakadde bano bayita mu mbeera ki era namba ziri zitya abakadde mu Uganda nga population census eyaliwo baatubuulira abakadde baatubuulira nti abantu mu Uganda tusoba mu miliyoni 45 mu ezo miliyoni 45 mulimu abaana nga bawera miliyoni nga 20 n'okusoba naye abakadde b'omu Uganda basoba mu miliyoni 5 njogera ku bakadde ab'emyaka 7 n'okweyongerayo tuwera obukadde obutaano mu percentage tuli 4.5 So it was from 2.5? Yes, 4.5 ye population y'abakadde mu Uganda. Okay. Naye bw'ogenda otunuulira ate ensi endala zirina abakadde bangi. Kakati nze njagala okusiigira ekifaananyi kye bayita ekya population aging. Population aging tugitunuulira ne tufuna pyramid ez'ensi ezikula n'ensi ezaakula edda. Kakati Uganda y'emu ku nsi ezikyakula. Naye bw'otunuulira ensi nga UK, Australia, Canada, ezo z'ensi ezaakola ki? Ezaakula edda. Kakati ensi ezikula nga Uganda, abaana bangi nnyo. Era population pyramid egenda erinnya ng'olaba ab'emyaka 3, ab'emyaka 4, bw'otuuka ku b'emyaka 6 nga batono ddala ab'ekyenda ab'ekikumi bo baki batono ddala. Kakati olaba nti eno wansi be baana ab'emyaka 10, 20 abo bangi nnyo okiraba kigazi. Naye ate eri waggulu ab'emyaka 8 n'okweyongerayo abaweze 10 bo baki batono ddala. Kitegeeza mu Uganda bw'oba otegeka oba kakati bw'obeera wa bizinensi togenda mu byabakadde zimba ssomero abaana ojja bakola ki abaana bangi era kyova olaba kati amasomero nga maki mangi. Kakati naye bwe tugenda ate mu developed countries mu developed countries abaana batono abaana batono okalaba nga basse wansi abaana baki batono abakadde be baki be bangi myaka 6 myaka 8 myaka 9 bw'otuuka eri ku 10 12 bakendeera. Okay, awo tulaba example 65 okutuuka ku 69 bangi okirabira nga bangi bageze bangi nnyo ate nga abakyala be basinga ndowooza abakyala bo bangi ko bebawangaalako kusinga. Kakati lwaki abaana batono mu nsi ezikuze? Abaana batono mu nsi ezikuze kubanga bazaala kitono, ye family planning. Be bazaala ekitono abaana ne babeera baki batono n'embeera yaabwe gye beeyisaamu omwami afumbirwa mwami omukyala afumbirwa mukyala naye ffeeno ewaffe tukyazaala baki bangi abaana ne babeera baki bangi. Lwaki abakadde bakaddiwa ne babeera bangi? Mu nsi ziri eziri balya bulungi batwala abaana okubagema tekinologi abakyala tebakyafiira musanya n'endabirira otyo kyova olaba nga abantu bawangaala nnyo. Kakati bw'oddako eno ewaffe batugamba nga ku myaka 45 oba okoze eki oba ogenze. Kakati ekyo kitegeeza nti gavumenti erina okuteekerateekera abantu. Nkubuulira amazima bwe tunaatuuka mu myaka egy' 2025 ojja kuba okyaliwo
emyaka 3 ejijja nga tukoze yes mu myaka 2025 2023 tuddayo eri tufuuke ensi ezakuledda abaana bafuuke baki batono abakadde babeere baki waliwo condition bwetubanga tukoze eki bwetubanga tewabadde entalo bwetubanga tulidde bulungi tewali epidemics ezizze mu 2025 abaana bajja kuba bakendedde nga abakadde baki bangi kubanga abantu ab'emyaka gyaffe bajja kuba balidde bulungi technology medical facilities nnungi bawangadde batuuse ku 9 ku 8 bajja nakutuuka ku 10 abaana bo babeera baki abatono era mu 2025 eyo anaatandika essomero jagenda okwesanga nga amasomero gajja kufuuka maka gabaki gabakadde kyekiri mu developed countries abaana abaliyo kati abatono basomye medicine astronomy basomye engineering computer kakati bw'omugamba nti agenda olabirira omukadde takyakola ki takyasobola kakati okutunuulira ku graphs ezo nga bwe tuzirabye kitegeeza nti tulina oba ŋŋambe nti tulina okuzibuka amaaso okulaba obuzibu buliwa tutandike okwetegekera obukadde bwaffe gavumenti erina okutandika okuteekerateekera abakadde naffe tulina okweteekateeka nga tweteekerateekera obuki obukadde nga tugenda okutuuka okweteekerateekera ffe ngaffe obukadde gavumenti naffe bannannyini b'abakadde abo bamaama ne bajjajja naye nga tunatuuka yeeyo otusigidde ekifaananyi ekya developing country nga Uganda ne developed countries nga UK and any other country. Now ezo statistics zonna ozituwadde naye kakati bintu ki ebisinga okututawaanya wano ku bajjajja baffe ku bazadde baffe abakulidde mu myaka biki ebisinga obatawaanya bwe nga gwe abibaddemu abakadde kati abali wano mu nsi zaffe twogera kati nga ku Uganda abakadde balina ebizibu bingi naye ebizibu ebisooka bwe z'endwadde abakadde balwala endwadde okutandikira ku pressure sukaali amagumba kansa ezo ndwadde bitukeeyo mu myaka era bw'otuuka mu myaka 6 n'ogenda ne bakebera ne bakusanga ng'obirina tekitiisa nnyo kuba oludde nawo kubanga basawo bagamba 35 genda okebere balwala endwadde pressure balwala sukaali balwala kansa balina obulwadde bwe bayita arthritis mu magumba gabagira naye ne wabeerawo obulwadde obulala bwe bayita Alzheimer dementia omukadde atandika okwerabiralabira omutuma agenda okuleeta okusala endagala n'agenda n'akambe n'agamba n'atuuka eri n'agamba akambe kange kaliwa ateeka ekisanirizo mu nviiri n'anoonya ekisanirizo ogenda okusanga nga ennyumba yonna agitankudde ngoga leero maama naawe yeggwe Stella agenda n'akusanga n'agamba nti oli otya Saala n'omugamba munnange sinze Saala nze Stella n'agamba olowooza sikumanyi nti gwe Stella n'akuyiseeko Saala ne bagamba maama naye ayombayomba ali ebyennyanja by'olwaleero ekiro n'akugamba nze njagala byennyanja byange ng'ate yabikoze eki yabiridde azuukuka ekiro bw'azuukuka ekiro munnange waffe tuteranga okwebaka baki bukunya bw'azuukuka ekiro n'atambula we mugenda omusisinkana nga mugamba nti tusanze omusezi nga mukwata nga mukuba kakati obulwadde bw'abakadde bungi naye ng'oggyeko obulwadde omukadde alina ebizibu ebirala ebizibu ebisinga tukiyita elder abuse omukadde ajoogeddwa ye muntu asinze okujoogebwa mu nsi bamubbako ettaka lye bamusayiningisa ebiwandiiko tebamuyita mu nkiiko mutesa birthday ya Kaimanuera nebeerawo enkya lwaki temuyita omukadde naye n'abeerawo mu lukiiko n'abagamba nti enjuba eva wano egwa wali tenti muzizimbe bulungi ye temumuyita oyo naamanyi ki bagamba dadi tamanyi mukadde
omukadde avumiddwa abakadde babakwata agasajja gasebduvuto gagakwata ate nno nze nkubuulira abakadde abasinga abakwatibwa teboogera yasirikaga wange ngende ku poliisi ate batandika okumbuuzabuuza kiki kye saalaba asirika n'ekiki n'ekizibu kye abakadde bavumiddwa nnyo tebalabirirwa abakadde tebalabirirwa twali tunyumyamu wali nga tunyumyamu ku mulamwa guno ne tulaba engeri abantu abali mu kibuga bwe tubeera bize bitukwata n'embeera ekyusa olina kukola kati maama akola taata akola kakati bazadde baffe bo tubaterekeyo mu byalo oluusi nga bali bambi bokka muzzukulu ate nabe n'obaweerezaayo abazzukulu wegamba already balina okwefaako ate nabo balina n'abazzukulu ab'okulabirira so naffe ngaffe I think naffe obuzibu we buli tulinga ekizibu ku bo tubongera omugugu omulala ffe ekizibu ekisinga ku bakadde ogenda n'otuuka kati budde bwa Pasika n'ogendayo ku Easter Monday gw'olowooza ogenze kulaba maama so omuleetedde kiki kizibu obeera otya ekizibu olutuukawo bama muli mutya mujebaleko amazima gennyini tobalabona ddakiika 5 ng'otambula ng'okola ki ng'ogenda so maama ono oba jjajja tayagala migaati gyo gyaleese asinga kwagala gwe otuule naye akunyumize agenda ayita ab'ekyalo abagamba omwana yazze mulye naye emmere naye gwe olutuuka ogenda ne soda n'abazzukulu bo n'ogenda n'emigaati 2 kaakati gwe nkugambye ofuuse kizibu gwe otutta ebintu bw'obibalabalamu bya mitwalo 3 wabula ojja kuvaayo n'emitwalo 15 maama ajja kukuwa embuzi akuwa enkota z'amatooke akuwa eki oleke ng'omukudde ate ng'ekirala omulekedde ennaku ayagala omwana we amukole ki abeereko naye ate ne mu kusooka wali twatandise nga tugamba balina endwadde balina conditions sinakindi ayagala kutuulako naawe akubuulireko ebimuluma n'eddagala naawe omuyiize kubanga oli mu kibuga muyiye omusawo muyiye eddagala lyanaamiranga naye obudde obwo tetubufuna kakati n'obwongera bwongezi ndwadde omukadde n'abeera isolated n'abeerawo nga talina gwayogera naye era olugiranga ga munnange nze kano kago TV gundi simanyi NTV yafuuka muganda wange sirina kirala kyakukola kwegamba n'abeerawo nga talina mukoze kwegamba tubadde twogera ku bizibu by'abakadde bingi nnyo omukadde ate waliwo abakadde bano gwolaba nga bambi takyesobola ne bamujja mu maka ge ne bamuleeta awaka asangawo nazaala afuuka nazaala omwana mugwala n'alyoka atulugunya oyo taata tamanya senga ogenda okitunuulira omukadde ge bajja mu maka ge ne bamuteeka awalala mbuno bagenze mulabirira amazima gennyini baba bagenze mubonyaabonya tebamuwa kyakulya jjajja tomuwa mmere ajja kukola ki ajja kufuka tomuwa byakunywa kaakati omukadde n'abeeraawo emmere gye bataddeyo olwaleero gy'osanga ogenda n'osanga essowaani anti batuma kajjaka twalira jjajjaawo emmere n'olyoka osanga ruumu y'omukadde ng'ewunyanga bagamba eno ruumu ewunyanga ya mukadde waliwo ddala ruumu ewunyanga ey'omukadde kitegeeza mwe temumukoze eki temumulabiridde kwegamba ebizibu by'abakadde bingi ate munange n'okwewala ebizibu ebyo byonna lwayogeddeko mu kutandika of course njano kyo kyogerako engeri gye tusobola okwetegekamu okulaba nti ebyo ebintu byonna bannange tubyewala oba kale tukendeezaako ku cases bwe zityo bakusudde bakututte ewa muwalawo ewa mutabaniwo ate naye osanzeyo ebizibu ebirala sinakindi naawe nate n'ofuuka ekizibu kale obuvunaanyizibwa ate nga buzitowako nga omanyi embeera y'ekibuga naye nga wetwayogedde ku ddagala abakadde bano badde oŋŋambako nti no malwaliro eddagala bagendayo naye ng'ate nalyo lyakugula ate conditions zino ze balina ziri very serious oba severe era nga yeetaga obujjajjabi obuyako kwegamba gavumenti tuyinza okwogera ku gavumenti ne tugamba nti tugyebaza olwa byekoze ku baki ku bakadde kubanga mu 1992 gavumenti yaffe yasayininga endagaano yali Madrid ne bagamba nti ffe nga gavumenti ya Uganda tujja kufubanga bwe tusobola okulaba nga abakadde bonna mu nsi yaffe okuva ku myaka 60 balabirirwa buki bulungi
ensi ezisinga zasayininganga ne Uganda mweri ku bimu byekoze abakadde yabateeka mu constitution article 32 eyogera ku baki ku bakadde nti gavumenti ya Uganda ejja kulabirira abakadde baayo. Ekimu ekirala kyekoze taddewo ababaka okuviira ddala wansi ku byalo waliwo obukiiko bw'abakadde ku district obukiiko bw'abakadde mu kugombolola obukiiko bw'abakadde bw'abantu bataano ne tufuna ne bamemba ba parliament bameka bataano ne tufuna ne minister Honorable Gidudu Mafabi kati minister wabaki wabakadde well mukoze era boyogera for mulimu gwaffe kugamba government biki byekoze na biki byetekoze eki byetekoze era bajja wano ku NTV bajja tugamba bakoze twebaza bakoze emitwalo gibadde ebiri n'ekitundu ku bakadde ab'emyaka 8 n'okweyongera waggulu ng'ate basayininga nti omukadde ava ku myaka emeka 6 kakati batwogezaako emitwalo ebiri n'ekitundu bagituusizzaako emeka 3 kitundu omukadde wewaffe ekakoola ebulemeezi gimusanyusa nnyo era agenda okufuna sente ze naye munnange emitwalo ebiri n'ekitundu tegikuyisaamu yadde olunaku. Soketumulemu katono nnyo tukyeyongerayo ne program mu segment eddako wayinza obeera w'amasimu oba osogenda ku social media platforms n'obeera part of the conversation. Katumulemu tukomawo. Mwami Frederick Nyanzi okwagala kwolina eri abantu baffe bano tukuwulira muli munda naye nga tukyagenda maaso ne program tuli mu kulaba bambi tuwangadde tutya mu bantu abakulidde mu myaka era tubalabiridde tutya waawo nga bwe tubawulidde first segment yaffe gavumenti erina nayo kyekoze era nga naffe bennyininyini abantu bannannyini bantu abo nibwe tulina obuvunaanyizibwa ne community okutwaliza wamu naye go statistics zigamba 45% of older persons in Uganda babeera bokka oba babeera isolated. Naye mu kubeera isolated oba mu kubeera mu isolation eyo wabeerawo option oba solution eyo gamba nti abantu bano tufune caregiver tufune omuntu agenda omulabirira ayinza obutaba musawo medical doctor naye wabula nga amanyi engeri gye kukwatamu omukadde oyo era nga that's why I think one of the reasons waki Frederick wali wano olunaku olwaleero ebintu bino ebyokulabirira abantu bano nga tetunagenda soka tumalize eddagala and then tugende mu caregiving business. Yes. Kati tubadde tugamba nti gavumenti ekoze kati etutuusiza ku mitwalo 3 n'ekitundu structure weeziri era ababaka babakadde weebali naye ekizibu ekisinga eky'omukadde ddagala eddagala lya pressure eddagala lya sukaali eddagala lya magumba eddagala lya ulcers eddagala lya cancer. Gavumenti yandifubye nga bw'esobola okulaba nga eddagala lino lituuka ku mukadde ng'era libeerawo. Oyinza okutwala ekyekulabirako nti nno eddagala lya pressure olimira buli lunaku n'erya sukaali olimira buli lunaku naye erya pressure akakerenda akamu ka nnusu 2,000 kitegeeza omukadde omwezi amira emitwalo 6 wamuwadde 3 kitundu emitwalo 6 gigenze mu ddagala kati bw'abeera ne pressure ne sukaali byonna bigendera wamu fe omulango gwaffe gwe tukuba ogutakungula gwandibadde bwe guti tujja kutuuka mu caregiving nti gavumenti yandisomesezza nga bw'esomesa ba village health teams kuba village health teams neeyongerako abakadde abasomerera okulabirira abakadde bayinza okujja waffe ne tubasomesa oba banditaddewo ba village health teams engeri gye batambula n'obubokisi buno obw'eddagala omuli ddiwaama ery'ebibuka omuli painkiller mubeeremu n'erya pressure mubeeremu n'erya sukaali nga lya mukadde. Gavumenti yandyesibye nnyo ku be bayita ba CDOs community development officers okuyigiriza abantu okuzimba obutandaalo okunywa amazzi amalungi kirungi nnyo naye bongereko babayigirize nti bandibadde nga CDO ayina statistics z'abakadde ku kyalo
abakadde bali bameka kwaba abakadde abali okwo baliwo abalabirirwa obulungi baliwo abatalabirirwa bulungi baliwo abali bokka bokka eriyo omukadde nga yekizibu ali bwomu n'okutambula tatambula edda ffe we twabeereranga abato ng'okusombera omukadde enku okumuleetera amazzi okumukyalira ofuna enneema za Katonda naye kaakati ne bannaddiini tebakyakyogerako nti tuyambe abaki abakadde bannaddiini abakulu b'ebika bagambe nti bw'ogenda bw'oba oyagala emikisa genda wa mukadde omwana bw'abeera ku kyalo nga tasomye oli amuyitako agenda n'amubuuza gwe lwaki tosoma n'agenda n'amuwaabira fedda batukubanga n'embooko lwaki tetusomye naye omukadde ali wali wa mukamwana gw'abonyaabonya ne bwe baba bamubonyaabonya batya tewali avaayo okwogera n'olwekyo public yandivuddengayo okwogera nti omukadde wa wali talabirirwa omukadde tayisibwa bulungi ate munnaye ne tugenda tubongerako ekizibu okubatikka abazzukulu bwe tukola report kangeze tugenda wa era bakolawo ki in case tukikoze nti omukadde wa wali yeetaaga obuyambi gulowooza kinaabako kyekikyusa lipooti eyo yandigitutte wa CDO community development officer kaakati ne RDC oba n'owegombolola ng'ajja ng'akugamba lwaki omukadde ono tomukola ki tomulabirira kwegamba ne tulaba ng'omukadde bambi abeera bulungi alabirirwa kaakati n'ekirala ndowooza kye tujja okutuukako abakadde mu developing countries batwalibwa mu maka g'abakadde ne balabirirwa ogenda okusanga amaka g'abakadde nga mayitirivu obuki obulungi galabirirwamu baki bakadde ne munnanga abazungu beereetera ekizibu ate kati kye bagenda bakendeeza ekyokusitula ng'omukadde n'omutwala mu maka g'abaki g'abakadde abakadde bagenda ne bababuuza abo abazungu mwagala kulabirirwa waka wammwe oba mwagala kulabirirwa mu maka g'abakadde abakadde 80 ku 100 baasalawo ne bagamba baagala kulabirirwa waka waabwe nga bali waabwe kubanga omukadde bw'omusitula n'omutwala mu maka g'omukadde omutwalayo ng'atambula ne bw'omutuusa wali mu maka g'abakadde abamulabirira akola essaawa 8 adduka agenda awalala mu kifo ky'okumuleka ne yeetambuza yekka mu nnaku 2 aba yamutadde dda ku kawiruceya ng'amuvuga ng'amutwala mu kifo n'abanga takyali independent eyali yeeriisa ng'omuliisa buki ogenda okwejjukiriza mu maka g'abakadde ng'amazeeyo emyezi 6 tegiwera ate nabali abamuteekamu ssente bagenda okulaba omukadde waffe ssente azijja mu kifactory kye kyeyeekolera ate abeera n'abantu oba lwaki naye becoming wise ate nga abeera around people abeera naye bakadde bazanya bugeemu naye omukadde yayagala kwebeerera waka wuwe sinabali era yalabanga yagenda mu kkomera kaakati ate gwamusasulira ssente so ozijja mu factory y'omukadde zeyeteekerawo edda buli lw'otuuka okusasula ngo kisajja kino my dad takes a lot of money from our account so nga factory gyojjamu ssente ye ogeliwoko omuntu gwe mmanyi abazadde baatuuka ne bakulirira mu myaka ddala naye ate n'atuuka nga kati yabasalirawo bwebanga balina kye beetaaga actually bayina kumusaba na kumavivi mbadde nsaba ongulira eddagala lya pressure mbadde nsaba ku ssente ze ddala nsaba kungulira eddagala lya sukaali wegamba nakuwadde emitwalo 2 gyo bazikozeemu ki nakuwadde emitwalo 2 omwezi oguwedde bakakolamu ki so nga ali ku investment eyiye ate omukadde ono agenda n'azaala abaana 2 abaana be 3 be yazaala abawala 2 omulenzi atya omu yono omulenzi omanyi kyagamba agamba daddi ali mu ddiru yange senga agenda akataka kali nekakola ki nekatunda n'olwekyo omukadde yandirabiriddwa si mu care home yandirabiriddwa ewuwa waka era mu nsi ezikuze kakati ogenda okulaba nti abakadde batandise okulabirirwa
ewaabwe. Tuweeko ebintu ebisookirwako the basics bye tulina okuyiga fenga abantu ba bulijjo engeri gye tusobola okukwatamu abantu bano tuwangaala nabo. Otyo kwegamba bwe tuba tusomesa abantu abagenda okulabirira abakadde tutandika ne kye bayita concepts of social gerontology. Biki ebyetaagisa omukadde? Senga gw'obadde n'omukadde biki biwandiyagadde okumanya amangu n'embiro? Ekibereberye omukadde mubuulire kiki ky'ogenda okukola. Ofune consent? Yes. Mubuulire kiki ky'ogenda okukola, lwaki ogenda okikola, ogenda kikola otya, onootwala budde ki? Naye omukadde akkirize. Omukadde bw'agaana tova eri n'ojja n'otandika omusanirira enviiri nga tomubuulidde omusanirira enviiri lwaki. Omukadde mugambe nkuwa amakere endagano ogamire kubanga ku ssaawa 4 ate ojja kumira amalala ate tusuubirayo dokita. Omukadde bw'agaana tomukaka. Kituufu kye bagamba gye tukoma okukula tuddayo ate ne tubeera nga babbebi. Kubanga n'omwana omuto omukonvinsinga n'omukwata bulungi. Beera naye nga gw'omubuulira mubuulire ky'ogenda okukola, lwaki ogenda okikola, ogenda kikola otya, kumala bbanga ki. Era yabeera yasalawo. Bw'agaana gw'omulimu gwo ng'amulabirira okumutuusa ku kirungi naye nga yayina okusalawo. Oba ayagala kwambala lugoye lweru ayambala olweru, naye oyinza omugamba nti olwaleero tusuubira chairperson wa NRM yagenda okujja akugambye ayagala kwambala lumyufu, ng'omugamba kaakati gw'olina mutuusa bulungi nnyo okwambala oluki olweru, wabula si gwe okumusalirawo. Abantu bano of course oluusi babeera n'empaka. Yes. Omukwato otya naddala eddagala eryo ddimira akamera akalina nutrients ennungi okukamuwa nakakkiriza. Twandisoose okumanya mu concept era of social gerontology kye tulina okumanya nti abakadde bano bagezi olw'emyaka gyabwe ne bye balabye bagezi era batusinga. N'olwekyo ffe tulinanga beebuuzaako bwebuuza. Mubuuzo owange nkuwa akamere bwe kati akkirize. Bw'agaana mulage lwaki omuwa ekyennyanja, mugambe lwaki taanywe sukaali ng'ate yayagala kasukaali. Mugambe lwaki taanywe soda naye nga omwebuuzaako bwebuuza. N'olwekyo tulina okumanya nti abakadde be tubeera nabo bagezi okutusinga. N'olwekyo kye tuva tugamba nti no gavumenti yanditandiseewo amasomero agasomesa abalabirira abakadde. Kirungi nnyo gavumenti ya Uganda etandiseewo okusomesa skilling, kuyiga ebyalaani, okubajja, okufumba. Naffe munnange abali mu bakadde naffe twasituka ne tugenda tubagamba lwaki temusomesa abantu abanaalabirira abakadde. Batubuuza omukadde yeetaaga anaamulabirira yeetaaga okusomesebwa. Twalabirirwa bajjajjaffe batulabirira, abazzukulu balabirira, abaana awaka balabirira. N'olwekyo alabirira omukadde yeetaagibwa. Ne batubuuza nga bali ku byokubajja ku byaki ne tubannyonnyola nti nedda alabirira omukadde yandisomesebwa. Ne batugamba naye twalinanga abasawo nga waliwo abasawo aba grade be bayita nursing assistant ne tubajjawo. Ate kaakati mwe mwagala kukomyawo ba nursing assistant. Kofe nedda tetukomyawo ba nursing assistant. Tuleeta omuntu ajja okulabirira omukadde ku level ya community. Si musawo. Munnange bwe tunnyonnyola ennyo gavumenti curriculum n'egya approvinga. Ne approvinga curriculum ey'okusomesa omuntu anaalabirira abakadde. Awe tusomeseza ba community development officer. Ekitongole kijja ne kigamba nze njagala munsomeseza abantu bange. Okaddiwa otya? Bwe nali nga nkyali omusomesa nali simanyi nti nno okaddiwa. Munnange kati bw'otuuka mu takisi nga bagamba buzeeyo weeyongereko eri. Nakaddiye omuntu tamanya nti ajja kutuuka ku pension. Weetegekedde otya obukadde? Ye bw'olikaddiwa
essente zo ze banakuwa ku retirement oba NSSF yezikuwadde ozikozeemu ki kakati and also speaking of pension tulabadde nga just ebitundu 10 ku population y'abakadde be balina access to their pension oba sente ezo zebesavingira bongabo oba eziri mu NSSF oba somewhere nga just ebitundu 10 just byokka weebiti so ndaba eyo namba ntono nnyo bebanga be balina access to pension and everything. Abamu tebaziterekayo mu NSSF tebazibaterekera kakati sensitize okunyonyola kwanditandikiddenga kubakozesa bw'otandika okukola NSSF ekuterekera ssente yo kakati bwe baba baziterese oyinza okubuuza omuntu ofuna emitwalo 6 gavumenti nze akozesa nkuteerako 10% sibe kiri nja kuteerako emitwalo 6 naye naawe olina okuleeta 3 oteebereza ku mitwalo gye6 okutemako 3 ng'ogamba nti awo bya NSSF mbikoze eki bivuddeko abakozesa be batera okuzigana naye n'ekirala tulina okusomesa abakadde ssente zo ze watereka mu NSSF ozijjayo otya naye eri abantu abakola ddala nga tebakolera mu formal sector kubanga waliwo okutuuka nga n'okufuna access kwezo ssente nakyo kizibu then ate n'ofuna abantu abalala bakuyambako ate era ne bazibulankanya otyo kati olwo NSSF yandikolaganye naffe n'ebibiina by'abakadde ne tunyonnyola abantu abatuuse emyaka 6 ssente zaabwe bazijjayo batya ye bw'ozijjayo ozikozesa ki omanyi retirement package eno gye bakuwa naye eyinza okukusuula eddalo mbadde nfuna mitwalo 6 ogenda onsimba obukadde 10 olaba bonzise n'olwekyo okusomesa ebyabakadde bingi nnyo era n'ensi yanditegedde nti eryo ssomo ly'amaanyi weeriri naye ng'ekisinga twagala omukadde bakiyita longevity omukadde awangaale atuuke ku myaka egyegombesa nga waliwo support from all angles eri omukadde gw'osanga ne bagamba nti oyo asasulira bikolobero bye yakola bagamba temwamumanyako yali mubi kakati oyo bambi awangadde n'atuuka ku myaka egitakola ki egiteegombesa naye omukadde yandiwangadde n'atuuka ku myaka egikola ki egyegombesa abaana be bajja ne bamulaba abazzukulu be eddagala weeriri yeeteekerateekera obukadde bwe ate ne bw'atuukira ddala ng'ali bedridden n'omuleetera omusawo anaamukola ki anaamulabirira okay kale nga tumaliriza tulinayo obudakiika butono nnyo naye twetegekedde tutya obukadde bwaffe okulaba nti biri byonna tubyewala okubeera burden to people okubeera nga batuttira mu mayumba abantu batweganya okubeera naffe kwegamba ebizibu byetoolodde n'endwadde ze tulina n'obwavu nabwo gye buli so twetegekete tutya omuntu yanditandise okwetegekera obukadde nga yakatandika okukula kubanga obukadde bwe buliwa everybody is old buli omu mukadde omwana omuto 2 years old baby mu kutandika wano mutandikire okutegekera omukadde okwetegekera nawe bw'otandika okukola weetegekera obukadde otuuke ng'okuze ng'olina ssente woonoozijja ezinaakujjanjaba kyova olaba nti aged family ffe tulabirira abakadde abatalina abakola ki abalabirira naye oyo omukadde oyinza okuŋŋa nti waliwo oli atalina amulabirira nze nkugamba oyo wa gavumenti oba w'abantu naye omukadde ate nze gwendabirira y'oyo eyeeteekerateekera obukadde bwe yaweerera abaana be n'abateekamu ssente kaakati bakuze bakola basobola okusasula ssente ezinaamulabirira obasomesezza bagenda kukulabirira ate nno okulabirira abakadde obulungi awaka kiyamba n'eddwaliro n'ototeeka ssente nnyingi nnyo kubanga omulwadde wa kansa bw'onoomuteeka mu ddwaliro omulwadde wa sukali akubibwa empiso buli kaseera onoomalako ddi kirungi ofune abaasoma okulabirira abakadde bajje bamukole ki bamulabiririra awaka
All right. Kale, dakiika simanyi oba keeka akaseera. Kati yes, keeko kennyini. Nga tumaliriza biki bye wanditubuulidde ebisembayo naddala kwetegekera obukadde bwaffe, okulabirira bakadde baffe, ate nabo bennyini okwetegekera embeera, because ffenna tugenda kukula tukaddiwe tutuuke emyaka egyo, naye emyaka egyo giri lonely, emikwano tolina, oli isolated, and by the end of the day, by the way, we have to all get there. But when we get there, can we survive? Can we thrive? Yes. No, ebyandisembyeyo nnyo okusooka gavumenti ereme kukoma ku structures eziriwo ez'abakadde, naye etandika okuteekerawo ddala policies, amateeka nga go gaabaki g'abakadde. Omukadde alabirirwa atya, abasoma ebyokulabirira abakadde bandisomye ebibitya, era banye abanabalabiriranga, bw'oba talabiriddwa penalties ki eziriwo. Gavumenti yenyigiremu, ba cultural leaders nabo bajje balabirira abakadde, ne public erabirira abakadde. Yes. Okay, oyogedde bonna basamize bulungi toyanzege Mwami Frederick katubasiibulire wano akaddeko katokutte naye twebereremu, I think twetegekere ebiseera ebyo by'omaaso. And I know ese mfo ky'okutunuulira gavumenti eno bannange oyinza ogirinda paka nga tolaba bikivaawo naye